Akawaayiro namba 10A mu bbaga erirungamya okulonda kw'ababaka ba paalamenti n'akawaayiro namba 9A mu bbaga erirungamya okulonda omukulembeze w'eggwanga, gavumenti ng'eyita mu Ssaabawolereza William Byaruhanga yali eyagala omuntu ayagala okwesimbawo nga independent okuva mu kibiina ky'alimu emyezi 12 ng'okwewandiisa tekunnatuuka. Obuwaayiro buno era bwagala omuntu ayagala okuva mu kibiina asooka okufuna olukusa okuva eri abakikulira. Wabula okusinziira ku alipoota etali yankomeredde, ababaka gye bayitiddwa okutunulira wamu n'okussaako emikono olunaku lw'enkya, akakiiko kagobye obuwaayiro buno. Okusinziira ku babaka, obuwaayiro buno bukontana n'ennyingo esooka mu ssemateeka ewa bannayuganda obuyinza obw'enkomeredde okusalawo ababakulembera, ennyingo eya 29 ewa buli muntu eddembe okubeera mu kibiina ky'ayagala, wamu n'ennyingo endala mu ssemateeka. Ababaka era banokoddeyo n'ennyingo ey'e7.2 mu ssemateeka ewa omuntu olukusa okwesimbawo nga talina kibiina. Kinajjukirwa nti ebibiina by'obufuzi okuli NRM ne FDC ababikulembera bwe bajja mu kakiiko kano okuwa endowooza zaabwe, bawagira obuwaayiro bwonna obukugira ba independence. Naye vaayo gavumenti ngenda kwesimbawo ku bwannamunigina ng'ebulayo emyezi 12 okubantu okukola ki okwewandiisa, oleme kuba nti osigala muli ng'otabula ekibiina ate ng'ekibiina kyetegeka okugenda okukola ki okubeera kyetegeka okwesimbawo okubeera okuvuganya kalulu akaddako. Ababaka bagamba nti newankubadde ebigendererwa by'obuwaayiro buno byandibeera ebirungi, naye singa buyisibwa nga bwe buli, bannayuganda bangi bayinza okwekubira enduulu eri kkooti. Ku ky'ebitongole ebikuuma ddembe okuli poliisi n'amagye agakuuma eddembe mu kulonda okukkirizibwa okulonda nga wakyabulayo ennaku, ng'Assaabawolereza wa gavumenti bwe yali asabye mu kawaayiro namba 38 mu bbago ery'okulonda omukulembeze w'eggwanga, ababaka bakisimbidde ekkuuli. Ababaka bagamba nti akawaayiro kano tekasaana kukyusibwa kubanga nga bwe kali kawa akakiiko ak'ebyokulonda olukusa olw'enjawulo okujja obulumalwaliro abalwadde gye balondera mu maka g'abakadde wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe gye birondera, kale ng'okulonda amangu tekyetaagisa. Akakiiko kawagidde obuwaayiro obukaka abeesimbyewo okutwala eri akakiiko ak'ebyokulonda embalirira n'ensaasaanya ey'ensimbi ze bagenda okukozesa mu kalulu ennaku 14 nga bamaze okusunsulwamu. Alipoota eno bw'enaamala okusibwako emikono yakutwalibwa mu paalamenti ey'awamu, ababaka bagikubaganyeeko ebirowoozo. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.